Ennaku z'omwezi ziri 18 olunaku lwa Sunday omwezi gwa 8 omwaka 2019 essaawa ziweze 3 kabeera kadde k'amasukulumu wano ku Delta TV. Ndine munnange Luchams Isaac ku lw'abannaffe abategeera olulimi olw'obubonero. Katusooke tukulage ebikulu ebiri mu gaaleero oluvannyuma tukomewo tugakutuuseeko mu bujjuvu. Ebikulu mu masukulumu. N'abazamu kwe bali bantu ba church ne bali bayiwa abaje module n'abaje mwekati ako. Abatuuze b'ebbira balumiriza ekkanisa okubasengula mu kimpukumpuku. Ab'ekkanisa beeganye bagamba ettaka balyetaaga. But it's far better than before. So if we could succeed then, wakati tulikuwa na challenges mingi, we can also succeed now. Mwebale kuwanika bendera ya Uganda, aduumira amagye General Muhoozi ayozayozezza ekibinja ky'abajjaasi ba UPDF 529 abakomyewo ku butaka. Kigambo kya muwendo nnyo abakyala okwenyigira mu mirimu gy'ekkanisa kuba tulaba ne mu lubereberye era abakyala baali b'amaanyi. Temusuulirira mirimu gya kkanisa, abakristaayo bakubiriziddwa okwenyigira mu buweereza bwa Katonda. Kiraba ndowooza ebintu bya mulembe nnyo tuteeka obikoppa n'okutegeera n'okubeera ng'ensi yaffe biiznillahi taala tugirowolereza. Abagenda ku lugendo olutukuvu e Mecca ne Madina batandika kukomawo lunaku lwa nkya boogedde bye bayize mu nsi entukuvu. Nyongera okwaniriza masukulumu gaffe ag'olunaku olwaleero kangatandike n'abantu ku kyalo Nakabugo ebbira mu disitulikiti ey'Ewakiso abasobeddwa oluvannyuma lw'okulumbibwa bakanyama ne bamenya amayumba gaabwe. Bano nno kino bakitadde ku kkanisa ya Uganda era bagamba nti yandibanga yeri emabega w'ekikolwa kino eky'okubamenyera amayumba. Wabula yo ekkanisa bino ebyeganye ng'egamba nti nayo temanyi ngeri bantu bano gye bajja kwesenza ku ttaka lino. Katubirabe mu bujjuvu. Abatuuze abasenga ku ttaka erigambibwa okubeera ery'ekkanisa bakeeredde mu kiyongobero olw'ekimotoka kiweetiiye bwe kibazinze mu kiro ne kimenya ennyumba zaabwe nga mulimu n'abantu. Bino bibadde ku kyalo Nakabugo bbira ekisangibwa mu disitulikiti y'e Wakiso ku ssaawa nga 9 ogw'ekiro era ng'ennyumba ezisoba mu 10 ze zimenyeddwa. Abatuuze abamu bali mu nnaku etagambika olwa ssente ze beewoola okulaba nga bafuna we beegeka oluba era baagala ekkanisa eveeyo etuule nabo mu kifo ky'okubafiiriza ebitagambika ng'ate ssentebe eyassa omukono ku ndagaano naye waali. Kati kyaki bwe bayagula ettaka kitegeeza ettaka ly'abantu, abantu nabo balinako ebibanja byabwe. Ettaka lya kyaki ebibanja by'abantu. Owulira kati omuntu atali nti oli okkiririza mu masitaani lwaki oba okera ku makya omenya amayumba g'abantu kiro ssaawa 9 ssaawa 10 N'olina ajja mu ttaka nga lino tuguze ku bantu. n'abasiraamu Owulira n'abazamu kwe bali bantu ba church ne bali bayiwa abaje module n'abaje mwekati ako ku ttaka eryaffe ne bajja ne bamenya endagala tuzirina. Kabadde katuubagiro kennyini ng'azina n'ow'enkufu nga batuuze bagezaako okutaakiriza ebimu ku bintu byabwe wakati mu kwogerera ekkanisa amafuukuule. Baleese emmundu, baleese biki, ettaka tetundabibba tebabizimbye kiro bino bonna badde babiraba teri nnyumba gye bazimbye kiro. Kuba omuntu atowa oda ey'okumenya wano naye nga ne wamenya tamanyiiwo. Okusinziira ku ssaabawandiisi w'ekkanisa ya Uganda Reverend Canon William Ongeng, ettaka lino lya kkanisa ya Uganda wabula mu bbanga eritali lyewala abantu ab'enjawulo baalyesenzaako ekintu ekyanyiza abakulisitaayo nga balabika be babadde mabega w'okumenya amayumba gano. What happened anywhere last night, that's why I want to give you a very clear information that the land at Pera still belongs to Church of Uganda.
Ono agamba nti abasenze nabo bannannyini ttaka tebamanyi muntu yenna yabaguza kubanga bo ng'ekkanisa ya Uganda tebabaguzangako. From January 2018 last year, we began to see a group of unauthorized squatters and land grabbers, I call them, started demarcating plots and allegedly selling them off, which raised several complaints from Christians that informed my office of these ungodly activities. Yebbala mu Muheebwa nga ye muwanika w'ekkanisa ya Uganda agamba nti ettaka lino balirinako essomero ly'abaana abateesobola okuva mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo era ng'essomero lino liyigiriza eby'emikono nga kati baagala kugaziya ssomero lino kyokka nabo kyababuuseko okulaba nga kumpi ettaka lyonna abatuuze balisenzeeko. Tebajja mu ofiisi yaffe tutegeere baani era kati tugenza okuwulira nti bano abakomplaininga twagenza okuwulira nga bagamba nti baagula ettaka baagula bibanja naye abaagula bibanja baagula kwani. Ayongeddeko nti obulabirizi bw'ennamirembe bwasabye okuweebwa ku ttaka lino bazimbewo ekkanisa wabula kyababuuseko okulaba nga abatuuze baalisengako dda. Muheebwa agamba nti abantu bano bakoze fujjo era nga n'emisango giri ku poliisi. Ono wabula yeebaziza poliisi olw'okubawa obukuumi era n'alaga n'ekyapa ky'ettaka lino eryogerwako. Gloria Namayanja y'abaddeyo ku Delta TV Amasukulumu. Webale nnyo Gloria Namayanja. Ate abatuuze basobeddwa olw'olutindo olufiiramu abantu olw'embeera gye lulimu. Abasinga okukosebwa kuliko abaana abato n'abakyala ab'embuto era kiteeberezebwa nti abantu abawerera ddala bana be bafiira ku lutindo luno nga bagezaako okulusala buli mwaka. Kati bano basazeewo okusitukiramu nga bali wamu n'abakulembeze baabwe okulaba nga baddaabiriza olutindo luno okusobola okutaasa obulamu bw'abantu. Katubirabe. Kigambibwa nti buli mwaka abantu abawera bana be bafiira ku lutindo olumanyiddwa nga Mpamba nga bagezaako okulusomoka okugenda mu bitundu ebirala. Bwe bati abatuuze okuva mu miruka ebiri okuli Mpenfu ne Lushagali basazeewo okubyekwatiramu kubanga kino kifuuse kakonge ka kukkubo anti bwe katakukuba magenda kakukuba madda. Okusinziira ku bakulembeze mu kitundu kino bategeeza nti olutindo luno lumaze kati emyaka 27 nga luli mu mbeera mbi era kiteeberezebwa okuba nti abantu bana be balufiirako nga bakikiitana okulusomoka so nga abaana abato n'abakyala abazito bakekejjana nga baluyitako. Betu hano hatuteganisaga munonga at least buli mwaka ndyateka kugenda abantu bana amizigano gabisi gabatuyi kukiri kisharo kukiri kuruga hano nikigenda nikibugana n'ikindi kuri yacho buri kweta nguse turi kubona ruratwara abantu bari kwisho bukora orengo mutu yagenda kandi turi kubugana ngo tubuganise nk'ebihingwa gitu bitambure kurungi abwishonga yo rutindo runtwarwa mizi. Kino tekikomye kwennyamiza batuuze mu kitundu kino kyokka wabula kidobonkanyiza ebyentambula n'emirimu nga kati bakaluubirizibwa okusala okuva eruuyi olumu okudda eruuyi olulala. Nakabona hebizibu abantu nibagwa mu maize kandi nimbayihamu hano nakayihamu abantu bakwikanka batanu hano mu maize hano ago muhanda mubi no kukina maize abakazi benda nibafera umuhanda bani waseri nafa tino korazo mu kulambula ekitundu awasangibwa olutindo luno omubaka w'Ebuyaga West Barnabas Tinkashimire awaddeyo obusawo bwa seminti 10 era n'asuubiza okwongera okudduukirira omulimu gw'okuzimba olutindo luno abantu bakome okudaagana. Mutwire muratugira ngo tuli kukora olutindo tubahe kyonka naleba omulimu ni muhango n'ubu twobahereza ahabwo kubaha haleta acyayetaga ikintu kibaleta amabale kandi na sementi. Omulimu gw'okuzimba olutindo Mpamba gwetaagisa obukadde bwasingiza kuno 8 era senga omulimu guno guggwa kijja kwanguyira abaayo okutuuka ne mu disitulikiti y'Ekikuube awali amafuta. Tubasiima ngo bekoziremu omulimo kuleba ngo ne bakyendeza olugendo lubabire bali kutambura kuruga Mpeefu kwijja Rugashali kubanza waraba Kagadi waraba Muhororo Kagadi haliho nka kilomita nkankaga kandi aha wakonekitinga hampaha
ni kilomita just 5 oraba wayambukire. Abatuuze balina essuubi nti singa olutindo luno luzimbibwa ebyobusuubuzi ssaako ebyobulimi bya kutumbuka kubanga ebyentambula bijja kuba bigonjoddwa mu miruka gino ebiri egisangibwa mu ggombolola y'e Buyaga mu disitulikiti y'e Kagadi. Kalungi Betty y'abaddeyo ku Delta TV Amasukulumu. Ate bo abamu ku balamazi abayisiraamu abagenda e Mecca okutuukiriza emu ku mpagi 5 ez'obuyisiraamu banaatera okudda era nga bano batandika okukomawo okutandika olunaku olw'enkya. Bano nno basinziddeeyo ne babaako bye bayiga naddala obuyonjo era gye basinzidde ne basaba abakulembeze ba kuno nga batandikira ku ba Lord Mayor saako basentebe b'ebyalo ne babasaba okweteekamu ensimbi bagendeko mu kibuga ekitukuvu eky'e Mecca bakope obuyonjo obuliyo olwo nabo bakomewo kuno basobole okubuyigiriza abantu be bakulembera. Katulabe ebiri eyo. Wetwogerera abamu ku balamazi abagenda okulamaga ku lugendo olutukuvu e Mecca ne Madina banaatera okukomawo ku butaka nga bano batandika okukomawo ku bbalaza ya wiiki eno. Abaddu ba Allah bano abaali bagenda okusaba oboolyawo Mungu okubasonyiwa saako okweyolera empeera bakituukiriza. Nga basinzira e Mecca bangi balabiddwako nga beetabye mu kukola egimu ku mikolo egya hijja ng'okukuba ekiwaji, okunywegera ennywanto n'okwetooloola Kaba. Ng'oggyeko okusaba bano batubuulidde nti baliko ebintu ebirala bingi bye bayize mu kifo kino omuli obuyonjo, enneeyisa y'abakuumaddembe n'ebirala bingi. Mbadde mbuuza ku baganda baffe abasekirite y'eggwanga lino balina emirembe balina fujjo tusaba poliisi yaffe ye Uganda ebirengetereza mu byekola. Abazze Madina wano ayiga ebintu bingi ebikwatagana n'obuyonjo, eddembe, toilets ez'omulembe, public toilets, ensula ey'omulembe. Sheikh Tawil Abdallah nga yakulira kuba Hijja and Umrah Services asinzidde Mecca n'asaba bammeeya b'ebibuga okwerekereza besseemukko ku nsimbi bagendeko mu kibuga ky'e Mecca bafune ekyokuyiga ku ngeri gye bakuumamu obuyonjo olwo bayigirize abantu baabwe. Ekintu mukiraba ndowooza ebintu bya mulembe nnyo tuteeka bikoppa n'okutegeera n'okubeera ng'ensi yaffe biiznillahi taala tugirowolereza mundoliza bwe tukubiriza bammeeya bonna ab'ebibuga bajje wano balambule ku nsi eno balabe engeri gye bategekamu ebibuga, balabe obuyonjo bw'ebibuga. Tubakubiriza okubeera abayonjo ennyo bammeeya baffe ba road mayors bonna bwe baba bawadde obululu ne bumulondebwa mufeeyo nnyo okukolera abantu. Basentebe b'ebyalo ono nabo alina obubaka bwabwe. LCs babeere bayonjo okubiriza abantu okubeera abayonjo. Abamu ku balamazi betusobodde okufunako basanyufu olw'okumaliriza ekyabatwala era basabye Allah addemu essaala zaabwe nga n'ezimu bazisindikidde ab'eŋŋanda zaabwe. Abamu ku balamazi abakomawo olunaku lw'enkya nga bakutonya ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe ku ssaawa 2 ez'ekiro mwe muli abagendera mu kibiina kya Kuba Hijja and Umrah Services abasoba mu 20 nga ku bano kuliko Nakityo Halima, Siraje Sebuggwawo, Sabit Senfuka, Muhammad Kato, Alhaji Mubaraka Fahadi n'abalala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tubagaliza okutambula obulungi. Bwe tweyongerayo omuduumizi w'amagye ga UPDF General David Muhoozi atendereza abajaasi ba UPDF olw'okuwanika bendera eya Uganda. Bino General Muhoozi abyogeredde ku mukolo gw'okuyozaayoza ekibinja ky'abajaasi abawerera ddala 529 aba UPDF
ababadde ku mirimu gy'obukuumaddembe mu ggwanga erya Somalia. Omukolo guno gwetabiddwako Lieutenant General Peter Ereru naye n'ategeeza nti bano bakuyambako mu kubangula ate abejje ekkuuma byalo abakayungulwa mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Bino byonna bibadde wali ku ttendekero ly'amagye Peace Support Operations and Training Center e Nakaseke. Na ya mwisho ni uwezo wetu kama UPDF, na uwezo wetu ni mwingi. We have demonstrated that many times, including what I have just told you in South Sudan, in Liberia, in Somalia, in South Sudan, in Congo, name it, in Central Africa. Tumedemonstrate uwezo wetu kama jeshi, na pia hapa nyumbani, by pacifying the country north to south, east to west. Our country is peaceful. Thanks for that extra capacity. Tumelinda nchi vizuri, hiyo ndio kazi yetu ya kwanza kwa katiba, mpaka nchi yote iko salama. Lakini una tishio bado, na haya matishio ambayo tunakabiliana nayo inafaa tuwe tayari wakati wote, tayari kwa mwili, lakini tayari kwa nini? Kwa mawazo. And that reinforces the purpose of political education au siasa. Kuunga mkono civil authority au viongozi wetu ukiwa mahitaji kule uraiani, support civil authority in case of emergency situations. Kila wakati tunaitwa kusaidia kama kuna emergency, landslide, Ebola, name it. Atebo abakyala abakristaayo bakubiriziddwa okukozesa omukisa gwe balina ogw'okwetaba mu buweereza mu kkanisa basobole okuweereza obulungi Omukama Katonda. Bino byogeddwa Reverend Janet Kigongo bw'abadde abuulira mu kusaba okubadde ku kkanisa ya St. Stephen eno nnonga esangibwa Kabowa abakyala abakristaayo bwe babadde bakuza olunaku lwa Maria Magdalena ku mutendera gw'obusumba. Katubirabe. Olwaleero abakristaayo abakyala bakedde mu kusaba n'okusinza ng'akabonero ak'okukuza olunaku lwa Maria Magdalena ku mutendera gw'obusumba. Bano balukuliza ku kanisa St. Stephen e Kabowa era nga bakulembeddwamu Reverend Janet Kigongo ng'ayambibwako Reverend James Henry Lukyamuzi Kabakyaza mwennyini. Reverend Janet Kigongo bw'abadde abuulira akubiriza abakyala okukozesa omukisa gwe balina ogw'okwetaba mu buweereza bw'ekkanisa nga balabira ku Maria Magdalena. Ate ye Reverend w'ekkanisa eno ey'e Kabowa James Henry Lukyamuzi ayogedde ku bukulu bw'olunaku luno era n'akubiriza abakyala okwongera okwenyigira mu mirimu gy'ekkanisa. Abakyala ba praying role nene nnyo, balina obuvunaanyizibwa bunene nnyo mu kukwasaganya emirimu gy'ekkanisa, okulera n'okukuuma abaana baffe. N'olwekyo twebaza Katonda ku leve eno nga tukikola ne leve endala nga twakikola, ate ne kulabirizi nga baggulawo kigambo kya muwendo nnyo abakyala okwenyigira mu mirimu gy'ekkanisa, kuba tulaba ne mu lubereberye era abakyala baali b'amaanyi nnyo. Wano ssentebe w'abakyala abakristaayo Sylvia Mayambala wasinzidde n'ategeeza nga bwe kibakakatako ng'abakyala okubunyisa enjiri ya Yesu n'okulera obulungi abaana baabwe. Ffe ng'abakyala kitukakatako nti bwe tujjukira kiki mu mmeeme zaffe tukozeewo ki, tutambudde tutya, tubuulira enjiri nga Mariyamu bwe yagibuulira,
tubadde kyakulabirako nga bakulembeze ate nga bw'owulidde nti tulina ebigendererwa byaffe ng'abakyala okulera abaana kusomesa Sunday school nkubiriza abakyala bonna abali wano n'abatali wano ab'obulabizi bw'Namirembe tutambule ku bigendererwa byaffe. Wabaddewo n'abakyala abawera 15 abayingiziddwa mu bibiina by'abakyala bakulisitaayo. Mike Mutebi, Debuta TV Amasukulu. Kulikayo nnyo Mike Mutebi ne Sukulu mweryo eri abakyala abakristaayo tugenda kuwumuzaamuko katono ky'oba okola kimu sigala ng'okyekuumidde ku Debuta TV tukomawo n'amasukulumu amalala mangi mu kitundu kyaffe ekyokubiri. Kulikayo nnyo mu kuwumulamuko Debuta TV amasukulumu ekitundu kyakubiri. Kankitandike n'obusumba bwe bweyogerere obwetisse empaka z'okuyimba mu bulabirizi bw'Namirembe mu kanisa ya Uganda era nga eno yebuna wonna wabula nga bannaabwe abakatwe Matazi bakukulumidde abasazi b'empaka nga bagamba nti babadde n'ekyekubiira nga bakola omulimu guno. Eno nayo omusasi waffe Mukiibi Jamiru Kyabasinga abaddeyo kabituwe. Buli mwaka obulabirizi bw'Namirembe butegeka empaka z'okuyimba nga zivuganyizibwamu buli kkanisa erina obusobozi olw'okusunsula ne kulyoka kutandika okutuuka lwe batuuka ku busaabadinkoni. Omuwanguzi mu busaabadinkoni buno yakiikirira obulabirizi buno mu mpaka za Buganda nazo ezibaawo buli mwaka ng'oguwedde Katwe Matazi yabakiikirira. Ne ku mulundi guno empaka zino zibaddeyo era nga baabikidde ku kkanisa ya St. Luke Ekibuye era nga zeetabiddwamu kkanisa eziwera 9 okuva mu busaabadinkoni obw'enjawulo nga babadde bavuganya mu kuyimba ebintu ebitali bimu naye nga bya mwoyo. Wabula enduulu ey'oluleekereeke esaanikidde ekifo kino oluvannyuma lw'okulangirira obusumba bwe bweyogerere ku buwanguzi. Ekifo ekyokubiri n'obulero kinamba 5 tulina obusumba bwa Katwe Matazi. Muyimbisa wa Mweyogerere Parish era ndi musanyufu nnyo kuba nti nno guno omwaka ffe tukwate ekikopo eky'empaka z'okuyimba ku bulabirizi bw'Namirembe. Wabula abakatwe Matazi bino bibadde bibawunyira ziizi nga kino bakitadde ku basazi b'empaka zino nga bagamba nti balina akakwate ku busumba buno obwawangudde. Ebintu bya chachi tosobola bikayaniramu naye abali technical tekibadde fair. Abantu be tubadde tuvuganya nabo ate bali ku music desk tosobola kuŋŋamba nti oli kubamu abalonda abasazi ate ng'oli choir master. So obweyogerere abadde awuuba ate be bamu be ba music desk abalonda abasazi n'ebiki bye munaakola ki bye munaakoleramu. Wabula ng'oggyeko ebikopo ebiweereddwa muwanguzi ow'okubiri ssaako n'ow'okusatu namba 1 ne namba 2 baweereddwa embuzi. Samuel Muwonge nga yakulembeddemu enteekateeka zino era nga yakiikiridde omulabirizi agamba nti kano kakodyo kalala ak'okwongera okubunyisa ekigambo kya Yesu mu bantu. Empaka z'omwaka ogujja za kuyindira mu busaabadinkoni bw'Egayaza wabula ng'ebirabo eby'okuwangula byeyongedde era ng'omwaka ogujja empaka zino za kubaayo mu mwezi ogwa convention. Omwaka ogujja tugenda kubaweereza oluyimba olw'omukitabo mu Africanizing era namusinga genda muwempe Africanizing omulundi gwe tugenda kubagamba kuyiiya ne tugenda kukwata oluyimba lw'omukitabo lubawo Africanizing. Abayimbi bangi abeefunidde ebirabo olw'ebyo bye bakoze mu mpaka zino era ng'empaka zino zivuddemu abayimbi bangi abeeyongeddeyo. Bwe tweyongerayo munnamateeka Kabusu Moses
ng'amaze mu nsiike y'obwapulida emyaka egisoba mu 20 nga ategeezezza nga ekiteeso kya Law Council eky'okuyimiriza ekigezo ekiweebwa abayizi abagenda ku LDC bwe kigenda okuyambako ababaka ba paalamenti bangi okusoma essomo lino lye babadde baagala. Ono agamba nti ababaka bangi babadde nga balemwa okutuukiriza ekirooto kyabwe olw'okugwa ekigezo kino ekya pre-entry. Ku lunaku lwokuna ekitongole ekivunaanyizibwa ku bannamateeka mu ggwanga ki Law Council kyayimiriza ekigezo ekiweebwa abayizi abasoma amateeka nga tebannayingira ku LDC okumala ebbanga lya myaka 2. Kino kyavudde ku kuba nti baagala kumanya obanga ddala ekigezo ekyo kyetaagibwa. Kati mu kaseera kano LDC yakuyingiza abayizi nga beeyambisa diguli zaabwe okuva mu matendekero gye baba basomedde. Owaje nandise admission criteria egenda kuba nti abaana bakandidates bonna abaamala diguli zaabwe omwaka oguwedde abo bonna tugenda kubatwala. Munnamateeka agamba nti kirungi nnyo okuggyawo ekigezo kino kisobozesa abayizi okusoma ebitabo. Entry yes, abayizi bangi zibadde zibalema okuyita ate nga bo balimba nti babawalana ne babalemesa okuyingira LDC. Lwakuba pre-entry ekibi kyazo nti teziri nti ziva nti waliwo syllabus eri awo enaagobererwa eya pre-entry. Munnamateeka Kabuusu Moses ng'omumanyirivu mu mateeka alina obusukka mu myaka 20 ategeezezza ng'enkola eno bwegenda okuwanguyiza abantu bangi abaali bazibuwalirwa okusoma amateeka okulina ababaka ba paalamenti oluvannyuma lw'okugwa ekibuuzo ekyo. Abakungu b'NRM bangi abasomye law pre-entry z'abalimu okuyita tebagenda ku LDC. Ate waliwo ne baminisita abalina abaana baabwe n'abalamuzi bambi bangi balina abaana baabwe balemeddwa okuyita pre-entry. Kati pre-entry zino baziyimirizzaamu emyaka 2 basobole okukkiriza bano abantu baabwe bagende basome LDC. Bwe banaamala obbajjawo mu pipeline era bazizzeewo oba batubuulire ekira kyekizibu y'ensobi yokka. Ono agamba nti Sosole bw'atafa atuuka ku lyengedde kubanga naye abadde omu ku abo abalwanirira ekibuuzo kino kiggibwewo. Nazituula era nenziyita ate nga nasooka kuzirwanyisa nga sinazituula. Wabula agamba abasoma ekigezo ekyo nga bakakibwa ebbanga erisukka mu myaka 10 bagenda kukola batya mu ngeri y'okubaliyirira. Ono bwe tumubuuzizza oba enkola eno tereetewo bannamateeka ab'ekiboggwe bw'ati bwazzeemu. Ebigezo bizibu. Omuntu omujega ayita ebigezo n'abiyita n'abeera awo ne bamukozesaako ne bamugoba ku mulimu nti yaliro yamujega alemereddwa n'okutuyiwangulira omusango wadde ogumu ate bambi abisobola ebigezo ne bimulema. So ekintu ky'ebigezo kibi okukozesebwa okulamula nti gundi ye mutuufu oba si ye mutuufu. Ekigezo ki pre-entry kyasooka kutuulibwa mu mwezi gw'omukaaga omwaka 2010 ng'ekigendererwa kya kulaba oba abayizi ababasomye amateeka basobola okuyingira ku LDC basobole okuwolereza abantu. Annette Nakayibaale yabaddeyo ku Delta TV Amasukulumu. Webale nnyo Annette Nakayibaale. Obadde okimanyi nti amazike gemulaba nago gasobola okwenywesanga omuntu n'okusolobeza ne gasolobeza abakuuma ebisolo bino wali mu kkuumiro ly'ebisolo Entebbe batutegeezezza nti gayita mu kutendekebwa okukola ekyo ky'obeera oyagala gayige. Rita Nalukenge, kiki ky'omanyi ku nsolo? Akanyomero kano akayi ky'omanyi ku bitonde kakutuusibwako Uganda Wildlife Education Center Entebbe. Amazike bye bimu ku bisolo ebisinga okusanyusa abantu mu kkuumiro ly'ebisolo Entebbe. Gano abagalabirira bagawa obudde naddala nga kyali mato. Good boy. Billy, stop it! Stop it! Mujeko.
endabika yaago yasooka kuntiisa enfunda eziwera okutuusa bwe ngenze nga ngamanyiira kati mwattu ate nyumirwa bitya anti gasanyusa okukamala. Amazike gano abagalabira bantegeeza nti galina omukwano eri abantu era nkikakasizza nange bwe gatandise okunnyaniriza nga bwe gankwatako. Gano tegakoma kubeera na mukwano eri bantu wabula nawo gennyini geeyagalira ddala. Ogalaba bwe geekutte nga gatambula bwe gameema ng'omuntu bw'akwata munne ku mukono. Esther Nandutu nga y'omu ku balabirira amazike wano agamba nti nkuzannya galinga baana bato olw'eddalu lye goolesa. Onaakuza mu maka nga bangi ne bakufukira nga baddalu n'ogamba nti mulekeraawo mpozi ng'obakubye kibooko naye nga baddalu nnyo naye nga bambi okwo kwe kuzannya kwabwe. Kati wano woolabira nti munnaaye bali bulungi naye woolaba ng'alinga oli omanya nti waliwo ekizibu. Obuzike obuto wano balina buna era nga gaweebwa amannya nga Nandutu bw'annyonnyola. Ono bamuyita Janet wa myaka 3. Ono wa myaka 3. Oyo wa waggulu bamuyita Bbiri wa mwaka gumu n'emyezi 3. Kati ono ali waggulu bamuyita Zaakayo eyadda mu bigere by'oli Zaakayo yafa ye wa myaka 2 n'emyezi 7. Kati oli omulala atunudde eri oyo mupya talina linnya naye ffe tumweyitira Brownie just nga wona agamba nti nickname talina sponsor era n'olwekyo tanafuna linnya. Amazike gawomerwa nnyo ebyokulya ng'ebikajjo era n'endya yaago eringa ya muntu. Kati bw'oba obadde okyatenda ekyo ate laba engeri gye bukwatamu ekikopo nga bunywa obuugi. Nandutu agamba ekikolwa kino okukituukako babuyisa mu kutendekebwa okutwala emitendera egiwerako. Babanga abaana b'omu kiraasi bano abaana b'essomero si nti buli omuntu ayiga kyekimu tebasobola kuyigira ku budde bwe bumu. Nsobola okugamba nti myezi 2 myezi 3 naye ate buli omu atwala bbanga lye wa ddembe lye. Bakubanga bujja oluusi buyina empisa mbi nga bwagala nnyo okusumbuwa kati nga tosobola buweera buugi mu kikopo ng'oluusi olina otteeka obuugi ku sowaani n'okalekera eddembe lyako ne kanywa kokka. Naye kindeetera okwebuuza obwesige buno amazike ge bulina eri abantu gabujjawa. Naye buli obudde we buyitawo nga gwo interactinga nako kagenda kakumanyiira ne kagamba onampa obuugi kana bino byampa biwooma anjagala okitegeera. Kati agenda akwesiga wakwesiga nakukkiriza omukwate ku mukono bwotyo mpola mpola. Kati bwotyo bwogenda nga naawe omuteekako ekikopo buli womuteekako ekikopo ng'ayiga okikwata ng'okireka oluusi ng'abuyuwa naye it's part of training. Singa obuzike buno bukusobya Nandutu agamba nti bukutama ne bukulaga omugongo era bw'otakulawo nga bw'olaba kati kiba kitegeeza obusonyiye. Ano ge gamu ku mazike amato wano ku Uganda Wildlife Education Center wabula nga bwe mugalabye go ga muzannyo ekitegeeza nti gabadde masanyufu. Ekiseera kino batutegeeza nti we gaba gawumuddemu awo kitegeeza gakooye garestinze ng'omuntu bw'azannya oba n'akola omulimu gwonna gwonna n'awumulamu. Amazike gano singa gabira ga trainingiddwa oba nga bagatendese nga bw'olabye gasobola okukwata ekikopo ate nga si ga bulabe singa ogafuula mukwano gwo wabula gwali eyo tukubiriza obutasanga zike yonna yonna n'olyesembereza kubanga liyinza okuba nga teryakumanyiira ng'olabye ka vidiyo kano naye n'oyagala okugakwatako. Richard Lukenge, Deuta TV, Amasuku. Akanyomero kano akayishomanyi ku bitonde kabadde kakutuusibwako Uganda Wildlife Education Center Entebbe. Webale nnyo Rita Nalukenge okutulaga ku bbire Janaati ne Zaakayo. Katweyongereyo abatuuze b'omu Katanga beekokodde abakulembeze baabwe awamu n'ekitongole kya KCCA
olw'okubasuulirira mu nsonga ez'ebyobulamu mu kitundu kyabwe ekibaviiriddeko okufuna endwadde ze batamanyi n'abaana baabwe. Okwogera bino babadde mu kaweefube w'okulongoosa saako okugogola emyala era bano babadde bayambibwako ekkanisa eya St. Peters. Katubirabe. Olunaku olwaleero abatuuze b'omu Katanga nga bayambibwako kyaki ya St. Peters bakedde mu kaweefube ow'okulongoosa saako n'okugogola emyala egibadde mu mbeera embi mu kitundu kyabwe olw'obukyafu obuviiriddeko bannaabwe okufuna endwadde. Mu kwogerako n'abamu ku batuuze bano bagamba nti abakyala be basinze okuvaako obukyafu olwa pads ze basuula mu myala ate omuzanyirwa abaana. Kale bo bafa abasinga abakikulira kino ekitundu bafuba nnyo kirongoosa naye abantu ngaffe ababeeramu tuli bakyafu nnyo ate tulina abaana abato endwadde mpitirivu. Olira oli nti omwana oli addukana oli ali biki kale yo Katanga yeetaaga nnyo abakulembeze bannange. Ate ye n'abakyala w'omu Katanga Ayebale Anit asabye ab'ekitongole kya KCCA okubatuusaako amazzi amayonjo okubazimbira kaabuyonjo saako n'okugogola emyala okusobola okutumbula ebyobulamu n'okuziiza endwadde mu kitundu kyabwe. Okukola emyala ate n'ababbi nabo bangi okwongeramu security bw'obanga oyingiramu nti n'olekawo akagato tokasanga akasepiki nako tokasanga kale kwegamba security yotujagalira ddala ate na ne KCC okwongeramu amaanyi n'obuyonjo ng'okuzimbya emyala n'okwongeramu taapu z'amazzi. Ate bo abatuuze abalala tusobodde okwogerako nabo ne batunnyonnyola obuzibu bwe basanga naddala ku nsonga z'ebyobulamu. Ebyobuyonjo mu Katanga byo ng'obworabye bibi ng'obworabye trenches ezo ebicupa by'omu asuula wasanze. Mu ngeri y'emu Reverend Father Simon Nyombi asabye gavumenti okuddukira abantu bano naddala mu byobulamu. Okwongera okutukwasirako mu mulimu guno buweereza bwaffe buno obwa Katanga nga beetaaga ebyokulya beetaaga okusoma beetaaga sikiru okuyiga emirimu egy'emikono ng'ebyalaani okwendinga beetaaga okuyiga okuluka ebifaanana bwe bityo biyinza okuyimusa embeera zaabwe. Era aba St. Peters baddukidde abantu bano mu ngeri y'enjawulo nga babawa ebintu eby'enjawulo bye bayinza okukozesa mu bulamu bwabwe. Nicholas Ndugga, Delta TV, Amasukulumu. Kino kye kitundu kyaffe eky'Amasukulumu ekisembayo era nkitandise n'akanyomero kaffe akayiga amateeka katukubuulire omusango n'ekibonerezo ekiweebwa omuntu atulugunya abaana n'eddembe omwana lyalina okuwaaba ensonga ze mu b'obuyinza. Aneti Nakayibaale neyiga amateeka. It's called neglecting children. Era nga obuzizo omusango ogusobola okusibya. Kati wakuwaabira bosobola okusibibwa emyaka oba ebbanga kooti lyegesazeewo. Ekirala nkosi kisobola okugamba nti n'omwana asobola okuwaaba omusango naye ate omwana tawaaba mannya ge awaaba mu gwe tuyita next friend. Tumuyita next friend, omuntu omukulu yajja naye ngaomwana yawawaabye tukitwala nti omwana yawaabye naye next friend gwakozesa n'atwala omusango poliisi oba mubooti kyonna kiki. Naye ku poliisi ekyetaaga gundi omwana asobola ogenda ku poliisi n'akulwabira poliisi yonna kulokunonya
era babeera nga waliwo ekisobo ekikoledda ku mwana nga kyetaaga ab'obuyinza. Ku poliisi waliwo gyetuyita family unit eba esobola okuhandolinga ebintu ebyo byonna ebikwata ku baana era byosobola okugenda polisi otuukayo basobola okulagira nti olese kizibu kikalamunakolaki genda mu ofiisi ne bazikolako. Ebintu ebirala ebikolebwa ku bwana mulimu ati ebintu ebyamaanyi ngaebyo okubakwata, that is rape. Kakati mulimu ne defilement, naye nga kyolina okutegeera tulaba yenna nti omwana rape mu mateeka amateeka gagamba nti rape kwe kwebaka n'omukyala oba n'omuntu nga takkiriza nga takkiriza without consent, without their consent, omukwata ku kifuba. Of course waliwo emiterera mingi omuntu gyasobola okukoleramu rape, gyesigenda kugendamu kati ng'okuwa omwana omuntu ebiragalagala n'abantu bategeera kyaliko okumulimbalimba ng'oli musawo oba oli musawo muganda nti engeri gye ngenda okukolamu bwe nti n'oba musawo mutendeke n'omulimba nti kasita nkola kino ogenda kuwona musibambe ebyo bina bya rape. Naye kati omwana ye kwegamba etteeka kitwala nti tasobola kukkiriza, kwegamba obusobozi obw'okukkiriza tabulina. Kati webakira n'omwana bwoti oba defilings omwana oyo, is defilement. Yes, it's defilement. Kwanga omwana tanaweza myaka 18 tasobola kwesalirawo, aba muto. Kati gwe webaka naye mubyalo mubiraba abantu nono mukibuga osanga abaana nga myaka 17 nga abeera n'omulenzi nga babeera bonna nga bafumba olusi nafuna n'olubuto, ebira defilement. Era wabanga takuwabidde obanga bazadde wakikola kikuwabidde tulowooza mutozisa musango oboziza omusango okwebaka n'omwana atalinatuusa myaka 18. Kanso omusango ogwo guba gwa naggomola oba? Omusango gwa naggomola era nga guyinza kooti eyinza okusalirawo okuttibwa. Ate abavubuka bakubiriziddwa obuteekwata mu ssooboza basobole okukola ebyo ebibatwala mu maaso, kubanga ye namusiga ebatwala mu maaso okusobolera ddala okwekulaakulanya. Bino nno byogeddwa Reverend Drake Wagwa Ekku bw'abadde akulembeddemu okusaba okw'okujjukira Reverend Father Kasasa ng'ono y'omu ku batandikawo enzikiriza ey'Abathodokisi mu buvanjuba bwa Afrika, nga bino bibadde Bombo Lutete. Uganda limu ku mawanga agasingamu ebbula ly'emirimu ng'ate okusinga liri mu bavubuka ekintu eky'obulabe. Kino oba oliawo kye kyatanudde Reverend Drake okukunga abavubuka okwetooloola eggwanga lyonna okwekemba babeeko kye beekolera bassenvule. Reverend Wagwa yennyamidde olw'obufere obufuuse baana baliwo mu ggwanga ng'ate buno okusinga busibukana mu nzikiriza ez'enjawulo. Tulina obuzibu, amadiini gonna ga busamise n'obusamise bwa bufere n'amadiini mafere. Katonda yangambye kino, Katonda yogedde mu lulimi ki? Olumanyi olulimi lwa Katonda lwayogera okwepanga okutaggwa mu nsi. Kakati n'abambulula abantu beeyongedde mubabona emikisa gwe kisiraani gwe omukisa ogujjawo gumpa. Reverend yennyamidde olw'ettemu eryongedde okuwanika amatanga mu ggwanga ng'okusinga lisibuka mu bugulirano bwa ttaka, obutabanguko mu maka n'ebirala. Mukama musangamu ekiki naye nga bw'oyagala obulamu bwo n'obulamu n'obusangamu ekiki ekyo bayita do to others what would love them do to you. Kyonna kye mwandyagadde abantu okubakolanga mmwe nammwe mbakole ki? Buuza munno ekibuuzo kino nti obulamu bw'aba n'obusamu ekiti mubuuze busamu ekitiibwa. Mu kusaba okubadde mu maka g'omugenzi, Reverend Kasasa ng'ono y'omu ku babunyisa enzikiriza ya Orthodox mu buvanjuba ssaako n'amasekkati ga Africa, abantu bangi batendereza obukulu bw'ono olw'omutima gwe yalina okuyigiriza era nga yafuuka ekyokulabirako. Newankubadde ono yali wa nzikiriza y'aba Orthodox, n'abaleeyi b'emyoyo okuva mu nzikiriza ezitali zimu batendereza ono okubadde ne Nabbi Robert Sewava Ssenyonjo ssaako ne Olivia Ssenyonjo aba Kitebi Evening Light Tabernacle.
era yakola kinene nnyo ku bulamu bwange okuba kyendi kaakati, era ye yanjigiriza n'eddiini era yambutukira mu ngalo. Natandika Orthodox Church Christian Central Africa, yatandikira Monde kiri mu Bulemezi wano, nazimbayo essomero n'ekkanisa. Nyongera okwebaza okubanga osobodde okutambula naffe okuviira ddala ku ssaawa 3 gye twatandikidde amasukulumu gaffe ag'ekiro ky'olunaku olwaleero. Mbadde Kalungi Betty ne munnange Luchams Isaac ku lw'abannaffe abategeera olulimi olw'obubonero. Tugenda kulekerayo omukisa gw'omukono gwo ne Reverend Festo Kalungi. Musule bulungi, Ssaabasajja Kabaka wangaala. Omukisa gw'omukono gwo wano ku Delta TV gukutuusibwako abantake bakery, abakozi b'engano Kaswa Home Baking Flour, engano esinga okuba ey'omutindo. Andaba era mpuliriza ku Delta TV ndi Reverend Festo Kalungi mu kanyomero kaffe kano omukisa gw'omukono gwo. Leero tugenda kusoma mu Bakolinso eky'olubereberye essula eno ey'okuna lunyiriri lwa 12. Pawulo agamba era tukola emirimu nga tutegana n'emikono gyaffe. Bwe tuvumibwa tubasabira omukisa, bwe tuyigganyizibwa tugumiikiriza. Pawulo yali awandiika ng'alaga okugumiikiriza mu mirimu egikolebwa. Era kyava agamba nti era tukola emirimu nga tutegana n'emikono gyaffe. Tukola emirimu era tukola emirimu nga tutegana n'emikono gyaffe. Bwe tuvumibwa tubasabira omukisa. Yali ategeeza ekigambo wano olaba nga kyayogereramu, yali akolera mu bugubi. Akola emirimu n'emikono, mulimu okutegana, mulimu okuvumibwa. Oluusi ebintu bingi bye tukola birimu okuvumibwa. Oluusi tukola batuvuma, era oyinza okwesanga teri akola mulimu gwe batavuma. Bw'obeera maneja, abakuli wansi bakuvuma. Bw'obeera wansi, mukama wo waggulu ayinza okuba nga yakuvuma. Kwegambanga n'okusiima tasiima. Pawulo n'agamba nti yaffe tukola emirimu gyaffe n'okutegana, naye tukola n'emikono gyaffe. Bwe tuvumibwa tubasabira omukisa, bwe tuyigganyizibwa tugumiikiriza. Abatuvuma kubasabira, abatuyigganya kubagumiikiriza. Ffe tukola emirimu n'emikono gyaffe. Omulimu gw'okola waliwo akutulugunya, musabire. Pawulo agambye abatuvuma tubasabira mukisa, abatuyigganya tubagumiikiriza. Tova ku mulimu kubanga luwa kuvuma. Newuunya luwa bagamba omulimu kangute simanyi gwe nkola naye tanjagala. Omulimu kangute bosi wange mukambwe. Kakati ogenda oli eki? Ogenda obeerewo otya? Sooka olowooza ebigenda okubawo mu maaso nga tonnava ku mulimu. Lowooza ebigenda okubawo mu maaso nga tonnadduka ku mulimu. Pawulo agambye tubasabira abatuvuma. Bwe batuyigganya tugumiikiriza. Olaba n'omusajja wa Katonda Pawulo baamuyigganya n'agumiikiriza, baamuvuma ng'asabira basabire. Gwe gwani atayagala kuvumibwa, atayagala kuyigganyizibwa. Okuyigganyizibwa tekukugobanga ku byolina kukola. Weereza Katonda n'omutima gwo, totunuulira bizibu byansi, totunuulira ngeri zonna ezikulemesa okutambula ne Katonda. Nkwagaliza ogenda okole, abakulwanyisa basabire, abakuyigganya bagumiikirize. Bw'osabira abalabe bo, bw'ogumiikiriza ebizibu, Katonda akuwa omukisa n'akusitulamu. Kale genda okole, teweekwasa bakuvuma, teweekwasa bakuyigganya. Katonda akusitule busituzi, ate ogenda oweereze. Tukole nga Delta TV bwe tugamba. Mukama akuwa omukisa.